mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abukeseza nga tuli balamu, ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza. Ne twebaza olw'omukka gwatuwadde olwaleero. N'abali mu malwaliro twebaza Katonda nti bakyali balamu, era tukkiriza Katonda nti omukono gwe gujja kubawonya mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katwatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Mutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Baganda bange, leero nzize na kigambo kyakulabula, nzize na kigambo ekibalabula okuva mu bubi bwammwe. Bayibuli egamba nti musembeze Katonda ne Katonda anaabasembeza. Munaabe mu ngalo zammwe abalina ebibi, mutukuze emitima gyammwe abalina emmeeme ebbiri. Ke kaseera muvudde mu kulonda, muvudde mu bululu. Ke kaseera mukomewo eri Katonda, mukomewo eri Yesu. Wenna weenenye ebikolwa byo by'okoledde mu kunoonya akalulu kano, kubanga abamu temumanyi naye emitima gyammwe mugitunze eri Sitaani. Abamu emitima gyammwe mugitunze eri Sitaani. Mukama abagamba mukomeewo, nze nzize kubalabula. Bayibuli ayogera mu kitabo kya Matayo 7:14 nti omulyango omufunda, muyingire mu mulyango omufunda, lyekkubo eridda mu bulamu obutaggwaawo, naye omugazi ekkubo eggazi lyerituza mu kuzikirira. So Katonda abagamba mukomeewo, munoonye omulyango omufunda. Yesu gwe mulyango gw'endiga. Bayibuli egamba ayingira mu Kristo alokolebwa. Mujje mukomeewo eri Yesu. Mubuze olw'akalulu, mubuze olwa campaign. Nzize bagamba nti Mukama agamba mukomeewo. Nzize kubalabula nga nsinzira mu kitabo kya Ezeekeri 3 olunyiriri lwa 18. Bayibuli egambye nti bwe ŋŋamba omubi nti taaleme kufa, naawe n'otamulabula so toyogera kulabula mubi okuva mu kkubo ly'ebbi okuwonya obulamu bwe, omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe, naye omusaayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo. Kati nzize kubalabula omusaayi gyammwe gireme kunvunaanibwako, emisaayi gyammwe gireme kuvunaanibwa ku baana bange, ku famire yange. Nzize kubalabula. Mubadde mu kulonda, mubadde mu kalulu, mubadde mu kampeyini, abamu mukoleddemu ebintu ebibi. Abamu emitima gyammwe mugitunze eri Sitaani. Abamu emitima gyammwe kati gituddemu Sitaani, gituddemu obwakabaka bwa Sitaani, naye mumanye nti obwakabaka bwa Katonda tebulirinaganya na bwa Sitaani. Kati mbagamba bwe muteenenye ebikolwa byammwe, bwe mukoledde mu kampeyini, bwe muteenenye ebikolwa byammwe ebibi, mugenda kufiira mu butali butuukirivu bwammwe. Omulyango omufunda temugenda gulabako. Omulyango omufunda gwa kanyigo. Yesu yatugamba nti muyingire mu mulyango omufunda. Abagunoonya bangi naye abagulaba batono. So muganda wange, obadde obuze, obadde ovudde ku Katonda nga mu makyaki tokyagenda, ekigambo kya Mukama tokyakisoma, enjiri tokyagiwuliriza, kati ke kaseera nze nzize kubalabula. Akalulu kawedde, mukomeewo eri Katonda. Mukomeewo mwenna ababadde musesetuse, nga musesetuse muvudde mu makubo ga Katonda. Mwenenye mukomewo eri Katonda. Mukomewo eri Katonda. Abamu mukoze bingi nga nammwe bennyini muwulira emibiri gyammwe Katonda agivuddemu, muwulira emitima gyammwe tegiri steady, tegiri contented. Mulimu obwakabaka bulala obuyingidde. Mukomeewo muve mu bibi byammwe. Mwenenye eri ebyo byonna bye mukoledde mu campaign. Mwenenye eri ebyo bye mukoledde mu kulonda. Abamu temumanyi mwatunda dde emyoyo gyammwe eri Sitaani. Mukomeewo, Katonda mwesigwa. Katonda yatuma Jeremiya n'amugamba genda e Yerusaalemi ogamba abaana ba Isirayiri, ogambe nti Isirayiri komawo gwe yasesetuka. Kati nange mbagamba mmwe mwenna abasesetuse, mukomewo eri Katonda. Mumaze okulonda, ke kaseera munoonye Mukama nga bwe mubadde munoonye akalulu. Nze nzize kubalabula. Geyeena gyeri n'eggulu gyeriri. Naye essaawa zino Yesu bw'akomerawo wano, ogenda wa? Ogenda mu Geyeena oba ogenda mu ggulu?
abamu mwawambiddwa dda, abamu emyoyo gyammwe gyatundiddwa dda, naye mukomeewo eri Katonda, mukomeewo munoonye Katonda. Nze nzize kubalabula emisaayi gyammwe gireme kunvunaanyibwako. Mukomeewo tunoonye Katonda. Bayibuli egamba nti muyuze emitima gyammwe, muyuze emitima gyammwe mukyukire Mukama. So si byambalo byammwe, mukitegeere, muyuze emitima gyammwe. Jeremiya kiri mu Yoweri 2 essula ya 10 Yoweri 2 olunyiri lwa 12 n'olwa13. Era naye ne kaakano mukyukire, munkyukire n'omutima gwammwe gwonna, n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala. Abamu mwetaaga na kusiiba mukaabirire Katonda. Era bwe mumaze okulonda musigale nga mukaabirira Katonda. Be mulonze babakole bye mwagala, be mulonze baleete emirembe mu Uganda. Naye mbagamba Katonda yekka yagaba emirembe. Omukulembeze gw'olonze, omukulembeze gw'ofiiriridde, omukulembeze gw'okubiddeko omukazi wo kuba ntamulonze, omukulembeze gw'okyayiddeko bantu bo, gw'okyayiddeko mikwano gyo, tagenda kuleeta mirembe okuggyako Katonda. Katonda yagenda oleeta emirembe mu nsi. Abagambye munkyukire n'emitima gyammwe gyonna, mukyukire Mukama n'emitima gyammwe gyonna. Olw'okumi tugambye nti era muyuze emitima gyammwe, muyuze omutima gwammwe, so si byambalo byammwe. Okitegeera, muyuze omutima. Katonda tabagalako byambalo byammwe, tayagala mannya gammwe, tayagala ttutumu lyammwe, tayagala bugagga bwammwe, tayagala kumanya kwammwe, tayagala magezi gammwe, tayagala sente zammwe, ayagala mutima. Omutima Katonda mwatuula, omwoyo gwa Katonda mwe gutuula. Era Mukama abagamba muyuze emitima gyammwe. Emitima gyammwe gikyafuwadde ne kampeyini, emitima gyammwe gikyafuwadde n'akalulu. Mwe temumanyi, temumanyi. Mukomeewo, mugwe mu maaso ga Katonda. Mukoze ebibi mu kampeyini, mussa abantu, mukyaganye. Bayibuli egamba nti mwagalanenga, kye kiragiro Kristo kye yatulekera. Mwagalanenga, mwagale bannammwe nga nze bwe mbagadde. Abamu mukyaye bannammwe olw'akalulu, oli bw'ajja okugamba amazima n'omukyawa. Mukoze ebibi, mukomeewo mugwe mu maaso ga Katonda, mukomeewo.